Abasuubuzi abakolera mu katale ka Smart City Bazaar kasangibwa okumpi n'ekizimbe Gwanda mu Kisenyi wano mu kibuga Kampala. Ne gye buli eno bakyasobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'ekifo abadde bakakalabiza emirimu gyabwe okubibwako ekibaati ekibatangira okukolerawo. Kino kibajje mu mbeera ne basalawo okugyawo ebibaati ebadde bitoyeddwa mu kifo kino era mbukambwe bawaze nga watali muntu yenna agenda kubajja mu kifo kino. Wabula waliwo ekibiina ky'abavubuka abamu ko badde baagala okubagana nga babatangira obutajjawo ebibaati bino, wabula bano babatutte kaguddeyo nga n'abamu babayisizaamu emigere n'empi. Abasuubuzi bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'akatale kano Lubega Richard bawaze obutakkiriza bannakigwanyizi abeesomye okutwala ettaka ly'akatale kano. Babba ssente omugagga nannyini ttaka nga beegasse n'ababbi abalala abali Emmengo. Kye tutagenda kukkiriza olunaku olwaleero, bwe tuba kufa n'abantu tugenda kufa nabo. Tetugenda kukkiriza obubbi obuteereddwawo ababbi abali mu Kampala Pulezidenti be yatuwa. Basabye bekikwatako okuvaayo mu bwangu ng'embeera tennasajjuka okukola ku nsonga zaabwe. Olwaleero mu ebitongole bya gavumenti, poliisi n'ebitongole ebirala bwe muba mwekobanye n'ababbi bano batigomye abantu abawansi bamufuna mpola. Abasuubuzi era basabye obwakabaka bwa Buganda okuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'ettaka ki Buganda Land Board okuvaayo okugonjola ensonga zaabwe. Njagala okubuulira mukama wange Ssaabasajja Kabaka ku babbi b'olina Emmengo, bw'oba toteekinze action, Katikkiro Mayiga bw'oba toteekinze action ku bubbi obuli Emmengo. Bano baliko omugagga Bosco Muwonge gwe balumiriza okubagobaganya, wabula ekitongole kye Buganda Land Board kiriko okulungamya kwe kikoze ku nsonga z'abasuubuzi bano. Bategeregana n'ebitongole bya gavumenti ndowooza omuli KCC ne baleeta abantu okubeera mu katale ako bakolerewo. Era obwakabaka kye bwasanyukira okulaba nti abantu ba Kabaka balina we bakolera. Naye baatuuka ekiseera ne bafuna n'entegeregana ne gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda etwala obwannannyini bw'ekifo ekyo. Nsubuga Gambo B ku lwa Buganda Land Board akikakasizza nga Bosco Muwonge ayogerwako bwe yaweebwa liizi okuva mu Buganda mu myaka gy'ekyenda. Obwakabaka bulina ettaka mu Kisenyi awoogerwako, era tulina bannaffe aba Boost Investments bajja ne basaba liizi awali akatale awo, era ekitongole ky'obwakabaka ne kibawa. Ye Meja Emma Kuteesa avunaanyizibwa ku nsonga z'obutale mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga aliko okusaba kwakoze eri Bosco Muwonge. So omusaba aleke aweereze abasuubuzi abanoonya 10 nti batereere baame basuubule ku ttaka eryo. Waba waliwo ensonga zonna zalina issues ne Buganda ne gavumenti, ezo z'abantu bakulu zibeera za waggulu nnyo. Tetwagala muntu yenna eri boyi tunayina byaleeta wano, tugenda batema tugenda balaga buli kimu. Ate abasuubuzi abeegatira mu kibiina Kibukuya Traders Cooperative Saving and Credit Society Limited n'abakulembeze mu constituency ya Bukuya esangibwa mu disitulikiti y'e Kassanda balaze okutya olw'okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakola emirimu gyabwe ng'okutandika okwetongola nga disitulikiti kyaliwo mu mwaka gwa 2018 tawuni kanso y'e Kassanda bwe yayawulibwa ku Mubende. Disitulikiti eno yazuulibwamu ekyobugagga kya zaabu mu mwaka gwa 2011 wabula abawangalirayo n'abaddukanyizaayo emirimu bali mu kusoberwa kubanga eno tebafunanga luguudo lwa koolaasi. Constituency y'e Bukuya yesinga okuvaamu ekyobugagga kya zaabu wabula olw'okusoberwa. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mwanje Henry basabye omukulembeze w'eggwanga okussa koolaasi mu makubo gaabwe. Tusaba gavumenti etuyambe okumugudo etereze amakubo gaffe. Bano era bategeezezza nti balina ekizibu ky'ababbi ababalumba okubabbako ensimbi zaabwe era bannaabwe bangi batemuddwa. Kuba babbi eno bangi sente bazibabbyeko najja gabanzi biko bukadde 2 bukadde 10. Meeya wa Town Council y'e Bukuya Ekodit Benjamin alaze obutali bumativu olw'engeri ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusolooza emisolo gye kikolamu emirimu gyakyo.
URA ejja n'emugereka ne bw'aba n'edduuka oba ayinamu kapito wa miliyoni 2 n'emuleetera biiru ya miliyoni ng'emu n'ekitundu n'amala okumuggyako mu kitundu n'atandika ate omugamba nti ate twagala ground rent sente zojja kubapangisa. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Kasirye Zimula ategeezezza nti sako nnyingi zize zigolwa ababbi okuzirumba. Baffe abalunda enkoko, abalunda embuzi, abalunda ebisolo ebyenjawulo, abayina emmwanyi zaabwe, ebintu ebyo tebirina security. Ate nga ennyingi zaabwe. Omubaka akiikirira ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Yiga Michael Kyabikola asabye gavumenti okuleeta banka y'ebyenkulaakulana e Bukuya. Banka sisobola gireeta ng'omuntu w'e Bukuya. Banka erina okujja n'eraba embeera n'emanya nti bakasitoma weebali n'eteekawo ogwo omulimu. Abakulembeze mu disitulikiti eno n'abasuubuza okutuuka okutabulwa kivudde ku nsimbi ennyingi ezigibwa mu kitundu kyabwe wabula nga tezigasizza baayo, era kiteeberezebwa nti zaabu abayirwa mu buwumbi nga 2 yagibwa e Kassanda buli lunaku.